sawa kukima mutabani wo omugenzi nkulaba enyiike nnyingi nnyo olulabyeko ku kifo kino notandikirawo kukuba enduuma tubuulireko ku mbeera egenda mu maaso mbeera egenda mu maaso yagenda mu maiti ya mutabani wange yendese wano naye era nali saagala nakujjawo nga naye wakanga nali sina muntu mulala asobola kujja nsayinangira bye baali basaba nali saagala kujja wano njagala nsigaleyo ewaka maiti ensange ewaka naye lwakubanga esaafuna muntu okujja tumbeererawo mugezi ebiva ebigamba nti omwana ono yafiira mu mazzi waliwo ababadde boogera nga balinga abalegezaako kukiwakanyamuko omwana yafiira mu mazzi wetuva wano tuddawa etuva wano tugenda mulago twamukoleko tugenda muleka mulago gyagenda okusula etuddeyo ekyengera esonde tujja kugendayo enkya ku makya esaawa nga 5 tugende ne maiti nga mumaze okugikolako. Maama wasemba ddi okwogerako ne mutabani wo? Nasemba okwogera naye nga 3 nga nasemba kwogera naye lwakusatu naafa ku Sande mu weekend wayogerako naye? Kama kusobola naye lwakusatu wayogera naye ng'ali bulungi? Ng'ali bulungi era ne mugamba muze nga njagala kulya kakuko nangamba kankubira akayako kyakusindikira sente mama ogula akakuko koyagala nasindikira $5 akala nengena nengula akakuko kati nali njagala okwogera naye ku Friday naye nga ku Friday nga mmanyi bakyebase nembavaako kati ate nengenda ku mikolo nenkomawo ku Sunday ngenda okutta ku WhatsApp nga bangamba omwana yafudde. Mwasemba kwogera ku ki? Yali bulungi nga talina buzibu bwonna? Nga talina buzibu bwonna yangamba era maama ndi bulungi nga talina wamuluma. Maama wadde wano abemulugunyamukko nga bagamba nti omugenzi bamutomera butomezi ku mazzi kwe yali bamutomera waliwo omwana yamutomera era omwana oyo yankubira essimu n'ayogera nange amuyita Majiga nangamba maama nsaba kunsonyiwa muganda wange sina kye namukoze kibi naye ninga nze yakoze yamusse kuba nze namutomedde nangamba naye njogera mazima nga ndi musiraamu sikyagwe ntya Allah omwana twabadde tuvuga bwato omwana netwetomera ogenda omujja mu mazzi ng'afudde. Maama omugenzi akulekedde ku bazzukulu? Alisa abazzukulu babiri? omuwala n'omulenzi. Maama Majidu ku mutima gwe wamusoma Begamba ennaku zino nze sikyayogera naye nayogerako olunaku lumu lwokka era taddangamu naye nga nze ndi mukazi musiraamu nze mmanyi nti Allah yagera buli kimu kubeera singa musaali tanatuusa kufa yali mutomedde ate n'atakola kitafa n'abantu bangi bali mulago bakukaka amakulu naye nga baawona naye Allah bw'aba asuusiza olunaku tosobola kukola kukiwakanya. waliwo ekigambibwa nti mutabani wo yakulirako ekyengera agendayo okukolaba ekyengera bamulabe gye yakulira? Tugenda mutwalayo naye nga munono z'Obuganda tugenda muyingiza mu nnyumba jesi tugenda kumutwalayo olw'ensonga nti abantu batwogeredde ebintu bingi nga buli wempita bagamba wuyo omukazi eyabika omwana we wuyo omukyala eyabika maama we so kati njagala tumutwale tupakinga wabweru emmotoka bamulabeko essaawa emu tulyoke tusimbula okugenda essonga. Maama ebigambo bino bikuyisiza bitya nga ku kyalo bagamba nti wabika omwana wo bulijjo olaga nti oyo yabika omwana we? Yanyiga mpulira bubi yampisa bubi nga sikyayala ku kyalo mala gatambula engeera nenvaawo nga newaka wantamu nga nabuli bamu wantamu
n'abalayivuwa yabasipaka TV nabo ne babyogera nze nali ndi nawaka ne bankubira essimu ne baŋŋamba twalabye amawulire ku TV gonze TV ki nti layivuwa ya sipaka TV egambye omwana yabba ssente ali mu kkomera negenda ku YouTube nenoonya amawulire nga gego gennyini nempulira nga ennaku ennuma neŋŋamba naye abantu bano kati nange ekituufu nembeeraawo nga ntandise kukola ki okubuzaabuzibwa naye nga nze omutima gukkiriza nti omwana wakola ki okusinziira ku byenjogera nabiki esawudi kati nembaawo nga obwongo bukyankalanye neŋŋendako ne muddwaliro awo ne banzijanjabako naye nemala ne bankansolera nebanziramu okutegeera obulungi ekitegeeza nti awo kutwala omubiri gw'omugenzi ekyengera tujjewo kiri badde bagamba ku kyalo nti maama wabika omwana wo kuba abamu tebajja kujja naye nga museera ekyengera gyeyamaze ebbanga ddene era yasomeranga ku samiti n'abaana ku samiti bonna baddeyo ekyemu amumanyi era buli omu bamumbuuza. Maama Musa yagenda Saudi Arabia ng'agenze kukola mulimu ki? Yagendera mu kampuni ya Kamwe agenze kukola mu kampani era bwe yatuuka n'afuna omulimu mu kampani eyo yabadde akolamu atandika okukolera akabalufu. Kampuni ye babeereddewo nga famire? Kampuni yetiise maiti ituusa wano. Ng'ava wano yali kigamba nti yali mukubi wa bifaananyi gwe gwali omulimu gwe era ne Saudi badde bumanyi nnyo nga mukubi wa bifaananyi. Omulimu guno bwe yali akyaliwo yali akyagukola? Era bwe yali akola ng'apakisa kamera n'agenda n'akwata emikolo kuba yaŋŋambako nomubulira kamera nemubira kamera yasente nnyingi ate tonaba kufuna mirimu kati teta n'ogenda n'okola n'ofunamu kasente n'okola ki noba nga weekozesa. Kati okugenda e Saudi yali agenze kuyiya kasente kagula byuma bitandika bizinensi ye. Abadde amaze ebbanga ki? Emyaka 2. Yali yakomawo kuko ng'agenze? Yali wakudda mu gwakuna. Gwakuna bwe gwatuuka n'aŋŋamba maama omanyi engeri gye twagendera mu COVID ate nenziramu n'ensoma sente tezijja kummala kansooke nkoleyo emyaka emirala 2. Awo n'aliwalinga contract eyo mu gwakutaano addamu n'akola n'aŋŋamba kankoleyo emyaka 2 ndyoke nzire rimwe waka. Ng'ayagala kukuba myaka 4 kati ng'ayagala kukola emyaka emirala 2 giwere 4 akomayo Uganda atandika bizinensi ye. Bw'abedde bweru abadde alina byatandikiddewo nga kuwayo kasente kwako bye mutandikirawo? Sente ze abadde alina gwaziteresa kututaamanya. Abadde alina gwaweereza sente ze naye temumumanyi? Ng'asindikanga ssente ng'omuntu oba ozaagadde eri ng'ozifunira eno. Ng'oli yakuweereza gwaba aziwadde? Ngaawo n'olaba mobile money. Ng'oli alinga agent bw'aweereza kasente katuukira eri then kakutuukako.